Nkubuzaako omulungi ali ku Spark TV nengamba nti osibye tyakasubira nti osibye bulungi nze ndi bulungi sina tabo akubuzaako nze Jose the most wanted the international bay omukyala akyasinza amagulu amalungi ne smile ennungi mu Uganda n'emiriraano Spark TV Koli ne Spark Girlfriends tuba tugguse okusomesa okuyigiriza ate nga bw'osanyuka. Tusinzidde ku Malakai Ecolodge esangibwa ekitende era buli muntu yenna nga yagadde okulya ku ssente zo mu kifo ekikakkamu oyina omwami oyina omukyala oyina pate oyagala kwewomuzaamu bya stress ba just bya love jangu ku Malakai esangibwa ekitende genda ku website yaabwe teekayo reservation zo oyagala kujja kwewona ku 2 wiiki oba mwezi bagenda kukolako bulungi nnyo olengera green yeka singa bw'otuuse mu kifo kino eno bookinga nabo tujja kwegesa omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tuli ku nsonga ya obwenzi obususe ensangi zineeno era nga newe bukutuuseeko kiki ky'olinza okukola na biki ebibuleeta nga tunagenda mulamwa gwaffe nandyagadde bendi nabo babeere nga batweyanjulira olwo tugende maaso. Rosie kwanirizaako era nkubuzaako omulabi wa Spark TV Spark Girlfriends kyokola kye kisinga ku sheno tutanya ensonga ku miramu egy'enjawulo egituzimba egitukulaakulanya ate era nga bwe tusanyuka. Rosette no the Queen of Peace nze nkubuzaako tugenda kuba tusimbula kituufu tulina omugenyi waffe olunaku olwaleero era nga naye nandyagadde ababuuzeeko olwo tugende mu maaso. Abalabi ba Spark TV Harriet Nachanzige manya gange CEO and Events UG. I'm happy to be here. We're happy to receive you since tudiringa na CEO. Hey, leo natunda earrings nga asitundira waka mu nyumba ya CEO. Oba bugato olinawo peya 5 CEO Jose Shoes. Okitegeera ekintu ekyo. Tuli ku nsonga ya bwenzi abalungi bendi nabo era nga nandyagadde ntegeere singa obwenzi bwabukutuuseeko. Natandika nawe Hana. Bwesanze mu situation kwambuno omwami owo mwagalwawo akuchitinzeeko. Reaction yo yandibadde etya? nga tokoze God forbid waliwo ebintu by'owuliranga twandyagadde kikutuukeko naye notebereza akafaananyi singa kiba kintuuseeko how would I react? Of course nja kuwulira obusungu. I will feel bad, I'll be hurt emotionally because waba omuntu ono omwewadde ng'omwagadde, you're being loyal, you're very faithful. I mean, you're committed to this relationship. Then, nakola otherwise, you get hurt. Naye, walo abantu bentera okugamba nti amidst everything, you have to take care of yourself first. Kubanga, when you panic, oba nokola decision out of anger, osobola okukola ensobi. Ate gy'otajja kusobola ku reversinga, ojejjuse for the rest of your life. So, of course, I might cry. Nepyanga nfa kubanza okukaba kuyina engeri gye kunzikakanya mazigo ina mangi gali kumpi nenkaba kati nemala nenkomawo nengamba kati yakikoze kati njagala otegeera biki byokulaawo sajja kukitinzeeko ama person ayagala nnyo okwogera n'omuntu wange. I would love to hear omanyi waliwo ebintu ebimu kyakwendeseza kati nze kambabuulireko waliwo ebintu ebimu nga omuntu waba kyogera kiyinza obutasoundinga practical but bw'oba kyayagala relationship eno because omu abagenda kulowooza nze noba nevawo nengenda no I mean this relationship and it has to work. Wow. oba ki because waliwo ebintu bingi ebireetera abantu okwenda nyinza n'okuba nga ebintu ebyo yenze yavuddeko obuzibu omusajja ogenda okukola ki okwenda wadde I am hurt, can we talk about it? Kati awo maturity wejjiramu. But also, is the man willing to talk to me about it if I'm ready? Regardless of the truth. Kwa lwa mazima agaluma kuba already kyakoleddwa naye kati kye kyakusindiikiriza. Because maybe there is something I can do about it ne kitaddamu kuhappeninga omulundi omulala. Kubanga si buli ayenze nti aba ayagala nnyo. What if he has no reason like you're a perfect wife? Okay, he's materially perfect, but byokola uteekeddwa bikola mu butuufu bwabwe nga talina reason gy'agenda kuwa. Babe nayenze lwa nsonga oli mukyafu, babe nayenze lwa nsonga tozaala. Etegeerekeko ey'amagezi erya. Kyamwenzeza ekituufu kino nti yasanze kiroozi kirina akawato kirina ebbina n'akyagala. Because men get attracted to what they see. Yes. So, we wabeera ttagali. You just forgive him.
obirowoozezzaako logana mbadde ndowooza omuntu yandiyenze nga waliwo ensonga. There has to be a reason as to why you're doing whatever you're doing. Eyo nsonga yennyini omaze okugiwa nsanze Jose alina ebigulu ebirungi bimukimmala okwenda. Nkwagadde y'ensonga agikuwadde. Gwe nga ggwe mukyala tolina kyewamukoze wabula ye yalina kyasiimye gy'agenze. Anetondere oba ntwalako ka trip abeka ekintu kyankolera ekyenjawulo obulamu bugende. Soro mubuuza nti mwami lwaki wayinza nagandi nasanze ekiwala ekisagala ekyakabi. Akikugambe bw'ati ajja kufuna ekintu kyatetenkanyaawo. Naye nga bw'olabamu lwaki yayenza okwamu akafaananyi kono gaalaka kino. Ng'olaba gwe baakwenzeeko ekituufu kiri nti. Bw'oba omulabyeko. Kizibu ate badde ngenda kwogera ekintu. Kino ki? Bw'obuzibu. Katireke bataye. Kiri nti omuntu w'abaye. Ebintu bingi ebisobola okujja mu bwongo obwo at that particular time. But what I'll do first, amid this, leaving other factors constant. Ngenda kudde oba mu kinaabiro kyange nkaabe oba mu buliri bwange nkaabe, then nsooke neerowoozeeko nga nze nga sinaba kutekinga step yonna. Because whatever step I'm going to do or to take, egenda either to egenda ngenda jejjusa oba sigenda jejjusa. So nyino kirowoozaako kyera kyonna ngenda okukola. Okay, so ogenda sooka ogenda okaabe obusungu kye busooka okukola. Olowooze. I calm down. Yes, sigenda kubumbujjiramu eyo process kubanga tusobola okwonoona ebintu ebitwetoolodde. Well, Rosie, wesanze mu situation omwagala wakwenzeeko okitegedde. What would be your first reaction? Like how nga tebannakwendako. Okay, kale kireete boot Rosie owuliddeyo abenzi. Bibenzeeko. Njagala gwe reaction yo. Hey! Mukama Katonda. Like I'm imagining myself in a situation to omusajja ayenze. Wow. Amanyi obuzibu bw'obutabera loyal to each other is omuntu bw'ayenda nawe ogamba okay nange yakikola kankikola abantu abamu. So personally nzijaganya silent treat. Omuntu bw'abaako kyankola oba nyiizizza oba akoze eki tebanyendangako n'ekiraba bwe ntyo. But I just imagine singa omuntu aba akikoze ndowooza nandisirisi. Okay. Nkutunuulira bwe nti ate njagala tutegere nti nkutegedde. Nenkutunuulira bwe nti neweetalanodde tukate tuba bafumbo okwamu akafaananyi nenkuleetera akajuisi nenkateekaawo. Nenkola it is okay. Nensirika nenkutunuulira bwe nti neweetala n'okola biki ate waba oyinza okugaggawala. Omusajja ayenze bannaaye ayinza okuyisanga malayika buli kye wali osabe n'akikola oyagala gendako owa n'akikola biki biki. So personally I think njagala nnyo silent treat eyo ndaba ng'omuntu ebigambo by'okugamba ebituufu biyinza okumbula. Manamweka mbabulire obwenzi yesu abantu benda naye obwenzi bwe bakuutiddemu ne bakitegera mbu wayinze buswaza. Naye oba olina all reasons to explain to defend that. Olira ng'osadde kati mpulira nga byogenda okuŋŋamba biyinza nakunyiiza nnyo n'enkukola ekintu. Kati nsirika n'enkutunuulira bwe nti kati silent treat ogamba oba agenda kunfumita ekyambe oba juice ataddemu obutwa oba akoze biki oyinza mbwe ndowooza mpozi ng'oli yafunye mpozi nga muze niyo lwe batemputeje kuba abantu bayenda for different reasons. Omuntu ayinza ogenda awo sanze kihana kimweyogerezzaako agamba nkuwadde example kumpereddeko kawato negundi yange kakubulira abasajja bazibe asooka okulaba wakawato n'akabya n'anoonyayo ow'amagezi. Akuba kati zembirina byonna. Zembirina byonna. So I'll give you that silent treat. Kati bwensirika bwe nti olowooza ebintu bingi nogamba naye kati mbadde mbawagamba nti bw'abanga gubadde muzeegwe ajja kweyongerayo. Bwe guba nga tegubadde muzeegwe ku kye yayise kati nze omuntu abeera n'omusajja wange dika nsinyiiga. Okay. Kind of like nyiga wemba njagadde onjukidde ki. Like okay, I'm jolly as a person. Kati you can imagine myself nga ndi mu nju ate kakasa nyuma. Yokaba ka night nyambala kali yes, I dress to kill in front of you. Nga your point is ofe ebirowoozo like mindset of kuchunyo kana ekikasenga kirungi n'adde. Olowooza buli omu bamuchunya. Akyengamba kikino nti simuteramu mbeera vulnerable kulabika bubi. Kati kyekawo embeera ekulaga nti oba oyenza oba okwakinze kati kambiko kandabike bulungi kankole biki naye sijja kunyiga. Kati bw'otunula bw'oti ag'amaanyi nago ag'omuntu okulaga nti nno bwe nti like olumiddwa naye n'osigala ng'okyasootera mu byaddala ebiri ku ground byenjagala nga kikutuuseeko mu byaddala. Njagala okubuulya amazima Katonda mu ggulu ne musanga nga yinza sisobola munyiga.
mpoze ebyo mbasi nyumira ye nekyengezako okuteekawo embeera nti nze eri nenkaaba ebyange mu maaso go mpulira sandi kikulaze gusajja gwe oyenda otya. Nze bwe nesanga mu situation y'okubanga omwami wange nyenzeeko bwe mba musanze tubadde nzija kumala kayo wano ne ba girls naye ate ye musanze ono omukazi nze seekweka bwekwezi ajja n'omweraga nzija nenkweraga sijja kubalumba na mukyala gweni but I make sure you see me sobola okujja mu maaso gamu oba nentula maaso awo nemani ndanatunda nenyimuka nenda kati ate bw'oba omusanze wano kumala kayi ng'atudde butuuzi n'omuwala it does not necessarily mean nti bali mu bintu by'okuba mbuno bali mu kweyagala nabo tibabula okitegeera so mulabye nti anyenzeeko oba mukute n'emisiji oba kale muguddemu nti anyendako nze kyenandisoosa okukola kusooka kukakkana nga bwe wagambye naye nze wange mugamba mugamba nti babe kino nakino era oba oyita beebu yes ku ground wentu wendi mukali ndikize ne mugamba mukasa tukolera abantu ebyaddala wala iki kubanga kye kigambo ekiba kikuli ku mukamwa okumpira kyo bwogende mu gamba mbasi nakyo njaga kuyita kisoka mbasi manyidde kuyita linnya lyo but also nature babe kati nzo gamba kati njogera byenjogera asina kyenkwa addressinga tu babe ate kati I'm cheating myself also nerimba well I'm different tugeragera mukumbula muko tugera tandikirawo wenyini we kumine ku Spark TV ensonga y'obwenzi bice bibusindikiriza nabo obusanze mu situation ngeyo kikyolinza okolawo. Nkukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends nagambye nti we don't just entertain ku Spark Girlfriends wabula we also edutain. Spark Girlfriends kwoli tukusomesa tukusanyusa ate nga tukuyigiriza. Malakay Ecology wetwasinzidde olunaku olwaliro ng'esangibwa Kitende yandiyagadde okujja okwewummuzaamu. Please genda ku website yaabwe banoonyeko ennamba za simu gye ziri booking rooms z'oyagala ali ebweru w'eggwanga alina gw'osuubira ng'ava bweru wa ggwanga December esembedde mujje mu spending ko holidays za mongo mu kifo ekirungi nnyo kikakamu ebyokulya birungi ate wagazi ne parking yaabwe engazi okamala obukamazi. Well tukitegedde nti nno omusajja wabeera kukitinzeeko okabawo amaziga n'olowooza kyozzaako so nandyagadde ntegeri biki byokola kati nze nkugambye nti nze wange mugamba nti be wankoze bwoti ne bwoti gwe biki byozzaako ng'omaze okwetereeza omaze okukaaba kati okkakkanye. Nze nakugambye nze ndi muntu ayagala communicatinga n'omuntu nti amidst everything let us talk about it. Siri muntu agenda okwagala omuntu omulala third party ajembu tutuule mu bintu ebyo. I believe if I can't talk to my partner, no one else can talk to him na mtegeera. Because nze nsinga omutegeera. So bwabanga gwe mulundi gwe gubadde gusoso kikola, can we talk through it? Tutegeere. Bwaba yetonde, bwaba teyetonze nsobola okugamba anyway. For peace to prevail. Waliwo ebintu by'olina okwerekerezanga gwe. N'omuleka n'ayenda. Anti kati simanyi oba agenda kuddayo oba tagenda kuddayo. Naye kati guno gwe mulundi gwange ogusoosa okukola ki? Okumukwata. You give him a benefit of doubt. Kubanga kati ayinza okubanga yakikoze nga waliwo ekyamusindikiriza. Ekyo kyogamba kikola kunga ayenze ku a certain joze gw'otomanyi oba ne ku sister n'omukozi ne neighbor. Kibadde ku joze. Kati bwe tugenda ku sister ne mukwano gwange. Nze nyina ebintu byenzikiririzaamu. Omwami gwenjagala ngenda mulaga mukwano gwange ngenda mulaga muganda wange. Saagala kuwulira nti nno ate Stan yankemye Stan tagenda kukema kubanga twamufunira solution dda nemba kuleetera nemba kulaga. There is no way wogenda okungamba ndabadde simanyi kubanga abasajja bendanga bulijjo naye toyendera kuba nenaaba mukwano gwange oba muganda wange. Kati ayagadde muganda wagomanyi wabanjula dda naye ate beyagadde. Kati awo kiba kirala. That will be a different discussion altogether. Teso akubeera ng'eri gye tubadde ku muntu gw'otomanyi. Okay. Rosie. Kati nze njagala kulowooza nti omuntu watuukira kyempita okunnyendako kitegeeza bamwami wange. So mwami wange oyo aba alina abantu be yasisinkana abeewaffe. Oba I'm one person that if I get kati njogeramu the new me. Bwe mba ndi wakufuna omusajja essaawa zino ng'agenda kumpasa omuntu ogenda osooka okusisinkana agenda kubeera musumba wange. Enyabo. Yes. Oba osikana musumba wange ogenda kusinkanayo mukwano gwange gwe mmanyi ow'okulusegere. Gwe mmanyi nti bw'onooba onsobezza gyayitiramu muhana amugambe nno okimanyi nno Rosie yanyize wakoze bwoti ne bwoti tukole tutya.
tumusurprising eyo ne kaji wagon. That's a by the way. Okay, so akategedde ukikwata kakategedde otyo. So kyentegeeza nti abantu katwe mukwano gwange abantu babiri kati byabaza disoke tubijjemu mwemba nakulagayo omusomba wange ayinza okuba muzibu nnyo wakutuukirira essaawa eyo naye kati nsooka oyo omukono gwe nakwanjulira ne mugambako gundi yankoze bwati ne bwati like I said there is that one person gwenja okumwesigisa omusajja ono nga nakatandika okumulaba banga mukwano gwange yes nja kumugamba nyinza obutamugamba nti yayinze naye yanyiza bwati ne bwati I don't want to know. So njagala kulowooza nti mumbeera nga sinaba ku banange ekintu ky'obwenzi tuleme kukitwala nga kintu kiri awo mbu kiri light. It's a heavy one because ebintu byonna byonna abantu basobola obibimanya naye breaking reality mu bufumbo naddala ng'oyenze kitegeeza omuntu oyo amulekedde amabanga ajja kulowooza bulijjo oyenda ajja kulowooza bakyasobola okukema kubanga oba ogenze wakabina nakawato abaana balina obubina oba ogenze lwaki abaana balina emibiri kitegeeza siri sure nti so nze oyo omuntu gwe nnakulaga gwe nneesigisa ndala my spiritual person my pastor would talk about it with him with that person gwe nneesiga omukulu tukyogereko wayenze tukole nga sinaba nakuteekamu nzijasooka njogere naye nkubulire n'ekintu kintuddeko na pastor wange yakoze bwati ne bwati omwami gundi naye nkoze ntakindiya mpa ku magezi nfa bwana ngamba manyi tusabe tukyogereko tumuyite tubyogereko bwana azikiriza nangamba we can go on with you nenkutwane mwogera nsobola okukakana naye nganze mpuli yange okusalawo kwange okuli nzije maaso go confronting embeera y'obwenzi buwolereza era ebintu ebyo byensaba Katonda nsasire bwenfumbirwa obwenzi closed. Ekisinga okuneewuunyisa nti nno abantu abasinga tetwagala bwenzi oba tetubukkiriza naye twenda naye ate ekisinga okwewuunyisa nti nno abasinga oboogerako balaga mbuno nti tekyebeereka gye kiri beerawo ng'okisuubira oba kitya oba kitya abasajja benda era atayagala kumwendako gwe bufumbo buveeko. Jose abantu baze basensizing abantu ku mbeera zinene wammanga tubeera mbiboza ate naffe tubeera part of it we have to accept. Byajja kugamba teri musajja atayenda oyingidde mu bufumbo ne perspective eyo teri musajja atayenda teri mukazi asobola okwagala omusajja omu teri biti katware naje nabadde abana bamwe bakola emboozi ne magamba onakubye nembozo nangu what do you mean nangamba musajja webbali nemugamba oyenda nangamba nedde wote ubeera bwenzi mbeera ngenze nensanyuka mu nzira yewo omwami nti people are now proudly like bakyogerako out there sensitizing people on how good it is of sleeping around and people bagamba mbu oyenda okuma obufumbo mbuoba yagala okuma obufumbo bwoyenda omuntu omu yangamba Rose mwabagala okwefulambu no mwagala nnyo okwogera ku Katonda so wali ofuddeyo nnyo okugoberera musumba woyo wajja ayinza okuweta ne mugamba byakula tetubyeta kati nengamba omuntu alina password agamba nti ne my spiritual person waba asobola okwenda bibye nze nkwesize njogedde nawe era nkulaba mu kitiibwa kya Katonda gwe bw'oba ojjanga ojja kudaga mbu naawe wenda biri gy'oli kati omuntu afumbiddwa agamba nti omukazi yendako ebbali okuuma amaka omusajja agambi nange bwe nyendako ebbali amaka gakuuma lwaki bw'ayenda essaawa eno obuki can you imagine bu statement eyo n'ogikola owewaka kunyiziza n'ogenderera akana ne kakupepeta anti obuzibu bwe tusanga obwenzi anti kati njagala ombulire akana k'ofunyeeyo kagenda kubeerawo paka like ero jafunayo obulala n'obulala kati omuntu ayingide ne mind eraga mbu kivanga nti nja kufunayo omuntu gwe nneesigisa obufumbo bwange ng'omuntu oyo nayogera naye ne Katonda wange nyempulira nga kyabuvunaanyizibwa kubanga Jose tuka reactions zino ze mulaba ze tukola noswala mu bantu kweswala naye nga ate omuntu ono musolo bikwasagana ne bigbeeraawo kale ne mmeggala naawe nze naawe naye nga ng'okimanyi waliyo gw'otya tisinga oyimirira amaaso g'omusajja eyo bwe twatula ne mukwesigisa nzireyo ngambe nti wanyendako kijja kuluma ekitegera embeera eyo so I would love to confront it mu line nti naye omuntu bwensobola okwogerako naye ku kintu ekyo before I take any step. Hana njagala nkubuuze omuntu akwenzeeko ebibaddewo obitegedde okaabye olowooza obufumbo busobola okweyongerayo oba relationship esobola okweyongerayo ng'omusajja akukiitinzeeko very well let me tell you kati nga tujjako bino omanyi nze engeri gye ndabamu ebintu byange eri different
I believe omuntu abaze mbufumbo aze kufumba. They want this thing to work. Regardless of byonna ebizeewo kye babagamba ne muchacho mba mulayira mu bulungi ne mu bubi. Temulayira mu bulungi bokka. Kati obubi buzze Kalistani yayingiddewo awo. How are we handling obubi buneeno? Tetugenda kudduka buddusi. Buli wadduka ekintu. It won't solve that problem. Can you face that problem? Mugisolving mwenna. Kubanga nze I believe muina abaana be mwagala okukuza. Kyovolaba tule abantu basobola okulekawo amaka gaabwe nga tebalowoozezaamu. Naye bw'oba olumirirwa amaka go oyagala abaana bo bakule nga balina taata balina maama. Can you sit as a couple mukyogereko? Yes, nga wagambye babe, I was hurt bichi. Like oba yeetonda naye yeetonde. Waliwo abamu abajja okubeera very proud. But also ngago omukazi tulinayo ako kasensa akalala ke tulina okukozesaamu. N'osoma embeera bw'oba osobola kolako ka research ko ebbali olabe kiri kitya. Omwami wo bamutrapinze kubanga waliwo abantu abatatwagaliza bangi ng'asobola okuba nga yamusetinze up so that mu breaking her up. So are you the woman agenda okuyimirira n'omusajja we mu kaseera ako nga ye yayenze nyeyewo yadde kale bakuteze bamuteze because I mean mwalayira mu bulungi ne mbubi. Yes. Kati obubi buze lwaki tubudduka tubufeesinge tubwogereko then tulabe how we can move forward. Kubanga nze kyenyinza okugamba nti of course nze kisinga n'okuntiisa obwenzi kiyinza kuba bulwadde. Kubanga umanya when you sleep with another partner simanyi naye ayinayo abalala n'abalala like that psyche ebeera bwe. Naye okwenda obwenzi nga taleese bulwadde ekyo sobola otuula n'ofumba gwe nga Hana. Obwenzi tebugenda kunnomya bufumbo. Though si kye kyenjagala. It's not something that I advocate for. It's not something that I say is good. But for me it is not. Manyi Hana obuzibu bwensanze ku bantu abenda nti omuntu wabadde Royal Jodi nga tayenda boyenda muri abantu abasinga afunamu kiri bayinza okukolesa obusungu naye nakola ekintu kyekima abatena emotional intelligence osobola okwenda kati trust your job breakings naye nemuleetera okubanga naye ayagala ate ayende buyezi kyovudala abantu nze waliwo abantu abakola commitment nga bayingira obufumu nagamba gwe Kiberu nange Hana nogamba nti nze nyigidde obufumu nga Mukama ye mubezi wange siri yenda nawe n'okyogera n'obeerawo ne wayitawo ng'emyezi n'ogamba wali oyinzeeko sendangako n'oli n'agamba nze nkyabeko nga kikoleddeko abantu n'abalina n'emize egitali mirungi n'agamba olunaku lwenja okuyimirira mu maaso ge mugambe naye bebu kyanga nkufuna I've never nga yeeyongerayo emyaka genda okulaba munne nga kikoze nga beesaasidde so ndaba ng'omuntu oyo bw'ayenda trust eno twadde naye yokubanga tetujja twekuuma iyinza okufa buli kimu ne kifa trust egenda kubeera broken atokuddamu ku building a trust it is very hard okuddamu ku building a trust kizibu nnyo nga ddala muntu ng'akukiitinzeeko tugendagenda mu kuwummulamuko tukomawo we tugenda okutandikira. Kukulisaayo nnyo mu kuwummulamuko omulungi ali ku Spark TV era kyokola kyamaanyi nnyo yatandise naku yakatweyungako Spark Girlfriends esho gy'oliko era nga tuteesa ku nsonga za lwaki abantu benda nnyo biki ebibasindiikiriza okwenda ne babeera benze biki ebitera okubaawo. Bwe tugendedde mu kuwummulamuko nga waliwo ensonga ezikyagendera ddala mu maaso era nga nandyagadde nga mbe Hana point yo kijoyina esembayo ku bwe tubadde wali eri biki ebyo reaction yo butya bwebeera ng'omuntu akukiitinzeeko ng'omaze okusirikira kati okutegedde but after the shock biki byokola. We will talk about it. We will talk about it kubanga I want this relationship to work out. Regardless of what has happened, I just imagine singa nange nze yakikoze nandyagadde bampeyo second chance. So nja kusooka of course nyige nkole bushimbi but I will give this man a second chance because safumbirwa malaika. I'm not advocating for that but bwe kiba kize can we face it mu butuufu bwakyo tukyogereko then we see how we can move forward tuddemu to building a trust yaffe mpola mpola who already broken
era waliwo ebigendo sikatiramu anti kati awo obuzibu we buva kitegeeza omuntu oyo relationship eyo tagivaluinga. If you value that relationship you both have to put in the effort eyokulaba nga relationship eyo ekola. Bw'oba okoze ensobi Jose ne bakugamba nti okoze ensobi nawe ne bakuba muto kino olabanga ekituufu gwe musobya, you would want to adjust. Bw'oba to adjustinze kitegeeza you're not into it. Oyine walala gy'okomitinze wano tokyakomitingawo. Then we find another solution to it. Yes. Kigenda kujja ku kibuzo kyange ekirala era nga ninatandika ne Rosie. Biki biki byalinza okukola okwewala obwenzi mu relationship? Chichi. Bintu ki? Okay, nze nga beauty believer. Mpulira. Yes. Otyo? Manange ekintu kyokulabika obulungi ekyo wembanga nkyogerako mwandalayininga ekintu beauty. Wandiika beauty. Owandise abakyala abafumbiddwa abali eyo mulekerawo okwevaako bamaama. Wene weevaako olwokuba ofunye kadimu wayakukwasa olina akawato ng'akange kale ate ogenza odimbuse wenna oyise ebbuto ate omuzaalidde abaana. Sweetheart oba okyali nti nno bw'omala okuzaala nga weevaako kusaasira abaana bazadde bazadde balabika bulungi. To mention a few names abantu bangi balabise bulungi nga bamaze okuzaala. Kankubulyeko ebintu by'okuzaala bineeno nze nga nina abantu bemanyi nga ayina abaana ng'aba nga sikati alabika bulungi. So omukyala ali eyo ng'ofumbiddwa sigala ng'olabika bulungi banaye kamabuli abasajja abaneeno batutabanga ebimuli mu maka gaabwe. Olina okusigala mu nju ng'olabika ng'ekimuli nga bwakutunuulira bw'atyo. Kusindikiza omusajja okukola. Yes, definitely. Kubanga abakazi we attract. Abasajja get attracted by how we look in most cases. Fe wallet. Otyo omusajja we banga yali wallet esigale nga nzito. Gikuume ng'onfaako ng'okola biti. Omukazi ng'olabika bulungi omusajja ne bwana abeera ayenzi. Sigamba okulabika bulungi tajja kwenda. Naye omusajja asobola n'okubeera eyo ng'ali bwenzi n'akaaba n'amasajja ne kati mbadde enfaasi. Mbadde nnoonya ki? Naye omusajja asobola okuva mu mezi n'agamba nkubye gudde nja nakudda. Ngeri asanzeeyo obulamu bwakyo. Fuda Haruna yagamba weefule malaaya eri omuntu bo. Bw'obeera amaaso ga musajja wo. Be stupid. What is wrong with that? Okay, out there be. Gwe ne bbaawo teweevaako. Kati tukigwa mu bakristaayo ate mu mwasukka bahana aba 70th day. N'alyoka asiba akaswayiri. Asaakaako baziyita conrols. Example za leero. Otuuka ku church n'otunuulira abakyala b'oku church Bakusobera. And that is wrong. Yes, tobeera kisekeredwa toweevaako nnyo okuva ku sinzira ku bbaawo kyeyayagala. Bw'aba yakukwana nga zakukwanidde mu foomu ya Rose ng'oyagala nnyo okwepamparinga. Pamper yourself. Oba yakukwana nga yakusanga mu biganduula byo. It is okay, be like that. But ebiganduula tubijjewo bannange. It's not okay. Naye bw'abeera eri. Naye bw'obeera ewaka. Amulabikire bulungi. So abantu balikola body shaming naye ng'olumu kibagwanira abaana tutunda slimming tea. Bw'olaba ng'oli overweight. Rose ntula eddagala erisala olubuto, erisala omubiri. Ebizigo tubitunda. Erikola akabina. Akabina sikakola. Buli lw'osala olubuto ne bbina ligejja. Yes, the bigger the tummy, the smaller the nyash. The smaller the tummy, the bigger the nyash. Nange we safe. Sala olubuto oleba otafuna bbina. Kati ngamba abantu abalaba Spark TV nti bw'omala okusala olubuto sala emikono olabe wotafuna bbina, olebe otalabika bulungi, olebe otakola biki. Abantu abamu temwazalibwa because sijaga mambo oli yakula nga talina figure definitely like throughout talina figure. Ninga ate yefa yes wefaaka abaana bakubye ezijimu, abaana bakoze biki, otudde wakolinze tata nakanjako ajje era akusange mu kidira kye yakuleseemu. Leero bannaye fajja kulaba ekyana nga kiyita waawo. Twefeeko bamaaza naddala bamaada. Hana. Ebintu ebyo ebireetera obwenzi mu relationship osobola okutuwa ku side zonna kisinziira gwe ebintu obitegeeddemu ango ki biki ebisindikiriza ebireeta ennyo obwenzi mu relationship. Ekisooka omuntu okubeera nga ebintu bye wali omukolera tokyabikola. Bwe mwali mwekwana
omukyala mutwala nko out ne mugenda ko wano ne mugenda ko wali omukoleddeyo ka shopping oba mu surprise nzeyo n'otulabo but now because omulina wamala chagwa ate nga ffe abakazi twagala nnyo tuyisanga abaana abato n'abasajja nga ye mukyagala n'abakazi bakola ki bwe bakyagala tusobola okusigala oyinza obutabikola everyday naye beera consistent omanye nti buli mwezi wakiri nyina kyengenda omukolerayo kale kamugulireyo ku data kale kamutwalireyo aka earring waba kambala kale kamugulireyo like kamutwaleko out leero mugambe nedda babe tofumba tugendagendako out nga kivuddemu gwe omusajja ebintu byetwali twakola ne balyoka bajjukira yeah that's not right ate abamu babeera bagamba ninze kuweza sente biki genda okole ekijja mu sente z'olina at that particular time because what if tulinda okukola sente n'ofa kati nensigala mu bwannamwandu nga tonsanyusiza nga nsigala nga mbakale singa twagenda kwano kola ekitono kyosobola mu busobozi bwo naye tusigale nga rejuvenating love yaffe eno ereme kubeera nga tayina tubikola ku birthday kokka it's not supposed to be kale ku birthday yokka njagadde kayisaawo kuba abasinga kye bakola hana mudemandinga nnyo attention that you don't give nga neegaseemu abakyala twagala nnyo okutufaako okutukola biki naye nga gwe ku iPhone y'emiliyoni 7 g'omusajja bw'omugulirayo ekyamitwalo 2 kimanyi buna ayinza okusanyuka ennyo n'akufaako bulala nnyo olaba kyoyagala okufuna naawe beera ng'oli ready okukiwa we will not pour from an empty glass tugenda ku pouringa mu glass erimu amazzi so you give and receive kyoyagala bakolere nawe kikolera omulala ate abantu abamu tulina abami nga tebamanyi kukola bintu ebyo bwe bibeera ng'obimukolera eventually they will learn ono omuntu gw'osanze obukulu 20 years down the road tokuze naye bw'olina by'oyagala muyigirize mpolampola naye abiyige ekirala ekireetera abantu okukola obwenzi abantu abali mu long distance relationships obalumirirwako nnyo waliyo abantu abali faithful naye ekyo ekintu nakyo kireese obwenzi mu relationships ono ali eri oli ali eri olusi communication tekwatagana bulungi before you know it ngoganga yenfaaki kanjira nfuna mbeesa bwe naddayo nakola ki namusanga ogenda okulaba nga babizudde ogenda okulaba nga relationship esaanyeewo so bwe mba temusobola kwekuuma bwenna gye muli either long distance relationship musooke muleko okugibeeramu linda akomewo then you commit but if you commit namalana because osobola kubanga bakuwasiza omusajja unafuna omulimu oba omukyala unafuna omulimu nga gumutwala wala you have to stand naye mu kiseera ekyo mutambule mwena paka lwalikomawo nze n'ebintu ebimu bye nandirowoozezza ebimu kubisindiikiriza abantu okwesanga nga bali mu bwenzi nze ŋŋamba nti obutakuta nekyolina okitegeera ebiseera bisinga mulimu abantu g'ogenda okusanga nga Rose bwe yagambye nti ogenda labo wakabina ogenda olabo waki ogenda labo waki kati ku side y'omukyala manya nti omusajja owange tosobola kulya nyama buli kanako bw'oneegomba n'ebbawo byakula ogenda kwekanga ng'oyenze olengera nti tevaamu nkoko tevaamu nnyama tevaamu kibayingizawo TV balina inchi 5.2 mumina 3.2 kwegamba n'otamatira nakyo omwami basulamu apartment oli ku muzigo I know ogenda kwesanga otandisa okwenda kumwagalwa wa ku mwami wo kubanga ye nyingiza eteri ku level y'abali biwegomba so sima kyoyina gwe omukyala ali okubanga bono oyagala okwagala buli kimu mugenda kwenda n'ensujju esensebuke otyo yes ensujju esensebukira banga oyagala ogiwono omwagalako sente oli omwagalako kiro omwagalako tebigwayo sima kyoyina kakasa nti walonda wa boda kakasa nti walonda wa chapati walonda oyo atayingiza sente nyingi muzimbe mubere muna mpaka emunafuna sente inara wazibonwa tusegedde mbuno gwenna bino tabisobola ogenda kwagala omuguze ennyonyi ngarasa dogulya wili balo okitegeera oba sikyo babireke lwaki ofumbirwa omuntu atayina ng'oyagala sente be real to yourself manya ekikutwala mu relationship eyo bw'obanga ekikutwala mu relationship sente noonya omusajja alina sente ono atalina muleke kuba bambi ye anoonya muntu ali serious gwayagala kwezimba naye ebyo ebintu by'okutuuka eyo ne mutandika opiika abasajja ebintu bye batasobola ne mutandika oboogerako muzigo ku muzigo nakufumbirwa tetulina sente pakaddi bannange eno discussion ate egenda kuba ndala Neche nizo gambia ndiagadde okweyunga kuteesako akulamagofa gona follow gino tiko kuteesako ku social media handles zaffe eza Spark TV okuli Instagram, Twitter, TikTok ne Facebook teekayo kuteesaago
bw'oba gwe nga gwasanze omwagala ombwenzi reaction yo yandibadde etya biki by'olinza okwewala obwenzi mu relationship gy'olimu relationships z'abantu bano oba yalina omulamu ogw'enjawulo gwandagala tuteeseeko ku Sunday ddako giteekayo tube nga tuguteesako mu ngeri emu oba endala makeup wange Sabira Bits yamukola asangibwa ku Namaganda Plaza ali ku level of shop number 30 twandiyagadde okukola kulabika bulungi nga nze gende wa Sabira twojja kujjusa social media handles zonna aliyo nga Sabira Bits nze ayagala okunfollowinga mugamba nandiyagadde nzemu mulabe ku ng'oggyeko TV social media zange zonna ndiyo nga most wanted Malakai Ecolodge otusinzidde olwaleero kifo kikakamu ebyokulya birungi wano wendi I'm not complaining ebyokulya ebyokunywa ebisulo environment wakakamu menye ki indike ki genda ku websites zaabwe n'okolayo reservations zeweetaaga abalinayo bubaga abalina surprise parties manga engagement oyagala omwengagingire wantu nga wali kiriya walla inabela Malakai Ecolodge Rosie Sibulo omulabi wa Spark TV tumalirize n'omugenyi waffe omulabi wa Spark TV bale kutambula naffe yonna gye tutandikidde omulama gubadde munyuvu ddala naye nga sinabako basibula abakyala ekintu ky'okwefaako kikulu nja kukyogera paka emunankyawa era oba oyagala okumanya butawe bwefaako social media ndiko nga Rosette Tendo oba Rose Skin Clinic byonna ebintu ebikulabisa obulungi omwami waleme kwenda naawe omwami omukyala omuteekemu akasala olubuto oba olabanga olubuto lwe lukwendesa omukyala oba olabanga omwami kusiibuuka kwega mwefeeko ng'ate bwe tulwanyisa obwenzi kibira tobwemanyiiza nga ogisaba Katonda atukwasizeeko kubanga tufuna abaagalwa abalungi abagala bali royo manye nawe kyosiga kyokungula tukwatagane Sunday ja mwiraba omulungi Sibulo mu Spark TV atulabye okuva gye twatandikidde paka mu kaseera kano tukwebaziza nnyo mwebale kutulaba mwebale kuwagira Spark TV mwebale kulaba Spark Girlfriends bagambire ku business yaffe Hana Events UG Luxury Event Planner kituufu tuli ba Luxury ebitali bya Luxury tetubigendamu ntegeka mikolo ndi event planner Hana Events UG is the company tuli ku social media zonna TikTok Instagram YouTube LinkedIn yonna gye tuli nga Hana Events UG mutwesige n'emikolo gyammwe muleme kubeera stressed at all we will handle everything okuva gye bitandikira paka gye bikoma abatalina baami nyana tandikawo akanyomero k'okunoonyeza abantu obadde mulabi mulungi tukwasire next Sunday bye